guys, welcome to yet another edition of Share with RKB. Mukyabale kujanja mutusako engalo. I am Ruth Kadibala Bwanika era nga bw'omanyi nti with sharing with RKB bantu bangi bayita stories zaabwe ez'enjawulo ezo ze bavuunuse ze baziyiseemu oluusi nga bakyakiyitanamu naye ne bajja tusharinga with us because tomanya oyinza okuba oli ng'olina okusoomozebwa kw'oyitamu nga tomanyi ogenda kuyitamu otya. Omuntu gwe mandese wano nga ntuddeko naye wano ku bench yange nasharinga ku story ne experience gy'ayiseemu ate wa experience gy'alinamu obuzibu bw'olina naba nga ayinza okuyamba mu ngeri emu oba endala. Olunaku olwaleero ku share with RKB nina mukwano gwange muntu wange maama ate nga mukyala mukakalukanye wayita Jackie Nantale ng'ono bambi akubaganye n'ekirwadde ekya kansa naye nga wetwogera kati ate alinga akikubye oluku mu mutwe. Jackie. Yes. Nsanyusa okulaba. Nange okusanga. Kulabika bulungi. Thank you. N'otera kubagiza Jackie. Njagala kufaanana. I know. How have you been? Aya. It's a long journey. I know, right? Ne Mukama abadde mulungi. Abadde mwesigwa. Amiina. Jackie. Abadde mwesigwa nnyo. Nali simanyi nti nja tuukawo wano. Amiina. Amiina. Kuba ate abantu abamukubo tebamanya nti ate there is a story behind my back. Like a glow. Yonna ekikiringa ndabirwamu. Nja kundeeta amalala. I'm telling you. Babaza Mukama kimwebaza olw'ekyo. Mwebaza. Neebaza Katonda. Naye Mukama wa kisa. Wakisa challenges zibeerawo. Era nga zikyaliwo naye. Naye stamina Katonda gy'aba akutaddemu ematalinga nnyo. Olina abaana? Yes. Ndi muzadde. Oli muzadde. Muzadde nina abaana mu bulamu bwange. Ate omwami? Omwami kirala. Kirala mukko. Kirala mukko. Jackie Nantale y'ani? Jackie Nantale poza obayi babirabugira bati. Nantale. Yegwe ndi mukyala muzadde. Nantale ndi mukyala muzadde. Mama Derek. No. Bwe bampita eyo. Okay. Mpangalira Kawuku, Sebe Road. Nzaalibwa Gomba. Nzaalibwa omukyala Nakawesi Margaret. Akyali mulamu. Neebaza Katonda. Amiina. N'omwami Mujenzi Paulo omugenzi. Ndowooza yoyo Nantale. Yoyo Nantale. Twasemayo kweraba ddi? Was it last year or this year? Last year. Nkyayemuko. Bebinasuku kyawe. Naye ku simu twewulira. Twebuuza physically. Kirabika ali last year. Simanyi muntu alina mutima mulungi. Mutima mugabi. Mutima gwagaliza. Mutima ogwagala abantu nga Jackie Nantale. Simanyi nti gyali. Nkyebaliza Katonda. Omuntu nti nga ne bw'aba alina waaki ne yeemalako ne kyalina naye nga wadde omulala n'asanyuka. Ali Mukama yebale kuba mutima mulungi. Amiina. Neebaza Katonda. Kyovula teyali nzigyeko ate bye nnyina ggaba. Teyali nzigyeko bye nnyina ggaba naye mu kaseera akatuufu bimala ne bikomawo. Obulamu bwe buba. Yobu yamuteekayo ewa Sitaani n'amugamba wuuyo mugezesi wanneesiga. Sitaani n'amukola byonna by'ayagala n'afuna amayute ebintu ne biggwawo byonna naye yagaana okwegaana Katonda. Teyamwegaana. Ku last minute Sitaani n'agamba omusajja wo wuuyo akwagala yagamba waakiri kanfe naye nga sivudde mu Katonda. Bw'atyo ne bamuliza emirundi 7 byonna bye yali aluusinze. Mukama kikusaba bidde. Byonna otya nti olina kansa. Okutegeera nno nga nina kansa banaye challenge nno ze nali ate mpiseemu zaali ndala nnyo. Tusookere eyo ddala wali otandise. Zaali ndala nnyo during COVID. COVID alina gye yankwatira. Emitala w'amayanja. Nembeerawo nga bansibiddeyo. Nalina omuntu mu bulamu bwange n'afa COVID. Omwami. N'afa COVID eyo gye nnali. Omwinamu abaana. Bannange. Nakutuka ne mmanya nti kati ki ekiddako. Ajjukira COVID nga nakkiriza kuziika. Ate bayakkiriza kuziika. So waziika gwe. Saaziika. Kaakati mu Gwomukaaga oli afudde mu Gwakumeka. Mu Gwakuna. Gwakutaano. Awo embeera eyo wagiyitamu otya awo ng'afudde? Yali nzibu. Yali nzibu nno ddala. Nzibu etya? Nzibu. Njukira nga sirikola nyimiriddewo kaweweevu. Yes, yeah. Nyimiriddewo si COVID, nyimiriddewo kaweweevu ka muntu oyo.
yali yakolamu ettooke. Kati embeera netandika okuwa afiiridde mu nsetaliiye ye covid nange ate awo wenakoma bwe bamutwala ewaabwe ze nakomawo ate nange nendaba erinziza ewaffe awo mu Dubai mutwale. Lwaki mwayawukana bwawuti? Bali batwala bode yaabwe in-laws tebakukkiriza? Tekyabaawo. Tekyabaawo. Temwali legally married? Okay. Kati anina okulaba eridde eno. Kati eno omuntu gwe nazalamu mwana wange Derek, ampisa mama Derek, naye n'afa covid mu gw'omukaaga. Omwana wange n'aviibwako mukwano gwe. Teyali mu bulamu bwange okuva we nazaala omwana. Kuba we nafuna lubuto n'akwata liri n'enzira liri. Derek n'omwambala? Nemwambala. Agenda okufa nga Derek yenkana ki? Mu covid recently Derek yali kuba kati Derek ali 20 yawuziza 20. Okay. Yali 2020 mwe yafiira. Kati ndowooza yali nga 16 because after 4 years. Yes. 2024. Yes. N'afa ne bamuziika 15 people. Naye omwana yavuga eggaali okuva eri ewaffe wansi gye tubeera mu Jomai as you going to Bwerenga. N'avuga paka y'enkumba bayitayo enkumba mu Kisembi. Bali bagenda okusika kitaawe. Were they attached? Waliwo bondi eyo? Bali balina bondi naye nze bondi yaabwe nali sigimanyi. Naye nga bo bakola omukwano gwabwe jjukira behind your back. By'abakyala. Ngambeera mugamba oyo si mukwano gwaffe tatwagala. I can relate. Tatwagala. Wali olabeko wadde ku peni eva side eyo. Ngebe byonna mba mbyogera naye. Yakusulawo. Nafuna abakyala abalala nze tanjagala. Naye abakyala not much kubanga sibeerangako mukyala we. Nafuna Derek nga ngenda kuweza 18. So saabeerako mufumbo bw'oba kati Derek akuzenga mwannyinaze. Ng'obimunnyonnyola byonna. Naye nga ye balina omukwano gwabwe eri ebbali gwe simanyi. But manya bakyala tulina foomu ze. Tufuna obusungu obujja. Nti kati omwami ne walaba yali agadde okuleka ka upkeep tetumuganya. N'okulaba ku mwana tumuganya. So n'ekyo kyali bwe kityo. Bwe kityo bwe kyali. Naye ng'ate alina n'omukwano ate eri maama wange era still. Bo nga boogeregenyi mama yagatta nnyo omwana ne taata we. Kaga empala nange ogirimu wekka. Naye ng'ekinnyamba ng'era mba siriiwo. Kati nga kyekikuwala nnyanja obusunga bwaki? Naye nga lwaki oba towa ku mukazi ku mukyala muyambibwa mwana. Naye nga yakusaba omwana okufuna olubuto yali kusaba. Taawo kirala. Nawe omwawo ka breathe ako n'ogamba wange ekyo nze nakiteekamu naye yali ansingako emyaka 10. Emyaka 10 osobola okulowolereza ku munno n'ogamba waayi. Nze nali mukulu okusinga ono. Kambeeko kyenjiya ng'omuntu. He was 28 nga you're 18. Yes. So when you conceived, did you tell him immediately? Yeah, kubanga nadduka n'ewaka n'engenda nekweka ewaabwe. Nadduka nali during that time nali wa uncle wange. Bamukubira awo ku Centenary Park we bamutira Kakoza James. Yali asavinga abantu beka moche. Nakula naye. Kati nga mutya nnyo nga mukambwe nnyo yankuza okuva ku 3 years. Mama wange yazaala nze kaana ke kabuwala kakulujja ati ng'alina okufumbirwa. Kati gye yali afumbirwa anko wange nagaana edda. Genda kutandika oyita omwana mujja na nnyina kibi mundekere wange naye ng'amusaba naye muvubuka. Negula ne anko wange bwentyo. Ekisazaana kya mami kyakulondoola. Nawe n'ozaala Derek in the same way. Yes. Bambi otyo taata waafa. Taata wa Derek afa. Tebyankwatako nnyo ebyo Mukama nsonyiwe. Nali nkyalina kiri kyengezaako okuwona ku mutima. Baggulawo ekisaawe wane waffe. During that time wali waggale. Ennyonyi yasooka okurescuinga abantu yali Emirates. Gye nalinnya. Nenkomawo nengenda mu quarantine for 2 weeks. Gwe sasulira buli kimu. Nejjukira Blessa yafudde. Kaakati buli kotoolawo tekaddawo. Nembeerayo for 2 weeks.
nenvaayo tandika onoonya omulimu noonya omulimu mulimu ki olwo gw'otunuulidde? ntunuulira mirimu era gyeri njagala kudda bweru. Nfuna omulimu kola medical, ngenda okukola medical nsobole otambula wenzuulira kati nga sinaba kugenda ku medical nga bw'onoobeera kweyonja ndi mu mmira bwe nti ntandika omukono guno nnengera akazimba eno wansi naye nga tekannuma kakwatakwatako nga kalinga ejjinja neŋŋamba ho jjukira nali nafunako muno ku sayidi eno 2010 era saaliwo nenzija one of the general doctors ye Mulago bamuyita Dr. Jombwe nengenda n'akanzijamu nga tekanna developinga 2010 kati kino kyapeninga akali cancerous we yagamba kati kikyapeninga sayidi eno naye kino nga kinene naye nga bujjo omuntu era kirungi okwekebeerakeberanga abantu batya okunaabira mu ndabirwamu nze nabagamba nga nakava bwe nti nga sinaana kwesima nsooka nentula nti mu ndabirwamu nindabiramu mu bathroom nentunulira Ruth n'atunulira Ruth n'akyukira Ruth n'agamba Ruth bwekyetaagisa bankebera birala laawa wengeza essavu ne mwana gwe weyagadde mu nsi eno sirabangako omuntu ayagala bode ye nga ggwe mu nsi eno neyagala tunulira omubiri wane nga naye Ruth oli biki byogeza ebyo munange ndi bwe nti kwekukuku ndaba kazimbye wansi w'ebbeere jjukira obubeere butono bwennyini nga nkanyigako nga nkubirirawo Dr. Jombwe nasooka kubira mami nina omukyala mu bulamu bwange mami musumba wange muyita my mentor Pastor Joan Mutiibwa nga mukubira nga mugamba mami mpulira ekikaluba mu bbeere nangamba genderawo mu ddwaliro ng'abaako eddwaliro lyandagirirawo speed eyo kubayita ababiri nga ngenda nga bakola sikaani naye sikaani zaawo saazitegeera bulungi nempulira nga simatidde nga nkola nkaddemukko nenkubira Dr. Jombwe yakola kkano ogwasooka nangamba jangu ngenda ne musanga wali ku bbiri akolera Mulago naye alina eddwaliro lyawo ku bbiri nga ku kyaki ya Kakanda awo nengenda yakakebera n'akakwatakwata nangamba gende Mulago kole mammogram kwolwo lwennyini nengenderawo nengenda nenkola mamo nenjimuleetera nangamba mulimu obuntu obutamatiza bulinga obusitoni buyinjayinja obwa white nangamba waliwo dokita bamuyita Dr. Bugeza Kampala Hospital genda kujjeko akanyama misinde byonna nno byapeninga speed nga sizirinaawo ate awo z'akanyama kati waliwo sisita wange zali 45 kati jjukira nvudde eri ngenze Mulago nsasudde 35 oba tewatambudde nga weetegese kati waliwo kasisita kange era kaanako oyo mami gwe nkugambye kaketra nenkagamba Kate mbadde saagala kudda waka kino nga sikimaliriza tiweetaaga mmeka n'azinterako immediately nengenda nebanzijaka dokita nemukubira ng'ali ku ddwaliro dokita ono Jombwe making sure yamukubira namuga nsindika muwala wange awo nengenda n'akanzijako ngentiisa nga mmanyi oba bakwata guni ne basala kifi kumbe nzijamu y'akanyama ndala nnyo balina ekiyiso kiba kinene akifumita awo wennyini awantu wayagala akanyama n'ajjayo n'ateeka wali n'addamu n'afumita n'ajjayo n'ateeka wali kati wanaba asanyalazaawo naye mu bwongo jjukira oba olaba oba olaba najjawo paka ye ku kasayizi kayagala ekawera n'alekeraawo nangamba wait in 2 weeks in those 2 weeks Ruth nga ninda amawulire mbu ninda results in 2 weeks time ekyokunywa katono kinzitemu omuntu ate nga neebaka nga simizeemu ebirowoozo nga ne wenyimuka buyimusi kugenda mu restroom wenkomawo ku kitanda asaga akubeera soba okulya kongo ina appetite
kale all along sibadde muntu nti ndi muli naye bw'oba mulamu olyako koolidde. Kati nno kale ate ekyatuukawo ennaku zino nnyinza omala ennaku 2 nga sinnalya nga simanyi okuva we nava ku chemotherapy. Appetite yakomaawo ne gye nnalinawo entono. 2 days nnyinza ozimala nga ndi ku kajuisi bwe mba nkalina oba fruit, any fruit nga ngiina awaka. Kati oluusi tebibaawo nekanga bwe kanzisaalidde. Nenzijukira saalidde eggulo nga tuli mu lunaku lulala. So zino weeks 2 wali ng'oli ku kyakunywa kyokka? Ku kyakunywa n'ekyokulya biri ebifi byaffe. I know nga tuva mu nju. Biri ebifi ng'oluusi mpitayo n'embifunayo. Nefunayo olubirizi. Naye kabaka gattawaawo. Nefunayo olubirizi naye ng'ate era si kya buli lunaku. Bizaawo sizigenda okudda nga bampita. Ziddira jjukira baziderivalinga mu department ya Cancer Institute oba mwali. Kati nava eri ku ddwaliro Kampala Hospital nga baŋŋamba genda wali cancer Mulago balina ka office wali awo ku Kampala kwennyini. Wategeererawo dda? Ngamba wa email ngamba gamusobola obipa ku email oba ki ne baŋŋamba no you have to come. Otiddeyo olwo? Kati jjukira baba ndowooza bo baagala okusika ka counseling ako. Bakukakkanye. Kubanga jjukira already obatidde edda oli ku drink. Naye nga mweyo 2 weeks doctor akubirako okulaba bw'oli and stuff. Nga naye nze ng'essimu ye sigitya. Nga ngitya. Naye nga doctor yankubira nanga results zize jangu. Ne ŋŋenda naŋŋamba. Stage ebadde nnaatera obuyingiro ey'okusatu. Olina okwanguwa. Breast cancer stages zaali 2 point something. Bwe nako mutegeera. Navaawo nagenda Mutundu. Ne malayo 5 days nga siddanga waka. Ku church. Wapasa Tom Mugerwa. Nga mpulira siina bwe nzira waka. Ono ogenda Cancer Institute wagenda weka walufuna kuweka? Nagenda nzeka. Oh dear. Nagenda nzeka saavuga na kuvuga. Natambula byange. Mama. Omuntu ono tomukoona. Navaayo natuukira ku church sinfominze beewaka sigenda kudda. Najjukira nnaku nsangayo mukwano gwange. Nga bwe nzijukira ne ŋŋamba manyi saagambye beewaka nti sigenda kudda. Nga nabo baalinze ne bakomayo. Essimu tuuka ku church eri mu silent nsanga nagitunulako. Ne malayo ennaku ze namalayo. Kati watoma otegeerayo oti wali wagendayokko? Nambadde ndudde nga nsabirangayo. Nga nsabirangayo most especially Fridays nga nsulayo. Ne mpulira ng'ensi eringa ekomye. Kati ogenze wa Tom wavudde awaka kati nga bw'oli bw'oti bw'ogenze wa Tom. Oyo mukwano gwange gwe nsangayo yali yazze kusaba emisana. Agenda mugamba ndeeterayo ku ngoye nkya. Andeetera engoye. Nangamba naye dde waka. Kati ate ye yanyamba n'akubira abeewange. Ng'alina ennamba ya mutabani. N'agamba mami ali ku church temumunoonya temweraliikirira. I know. Kirungi yali holiday abaana nga tebasoma. COVID. Tonabategeeza nti olina kansa. Naye nga wano we nakolera awo speed gundi oyo Ketro yampereza ssente oba yasheeringako n'omulenzi oyo bakwatagana Derek. Omwana nakogga ng'omwana naye bwaggwawo ng'olwo abitegedde. Nakogga osinga nze omulwadde. Oli kuba Pastor Tom ovaayo ddi? Nvaayo okumala naku 5. Nodde ewaka? Nzira ewaka. Neggalira mu kisenge nga saagala antunulako. Kati ng'olwo ate baŋŋambye yanguyira treatment. Jjukira COVID Mulago wajjuddeyo ba COVID si waggule ku departments endala. Kati Dr. Jombwe nga ŋŋamba omanyi tusobola okukolawo minor surgery. Yankansolinga n'aŋŋamba ekituufu kiba kyakusalako bbeere. Naye genda okirowoozeeko either okuggyamu that tumor oba okuliggyako. Kati ekyokuliggyako nga mpulira kigumu.
ne mugamba kikyamu n'okutta kitta ekyo. Nagamba tujje mu Tuma kubanga tunaalindira tumanyi covid agenda kuggwa ddi baggalewo ogende for surgery gy'osobola okugenda oba oyingire Cancer Institute kuba waali waggale. Kwajuka bwe yajjanga agamba more 21 days. Thereafter, yes. 20 more. Kati nanga tusobola okufunayo eddwaliro etali Mulago. Naye kijja kubeera costly mukko. Nagamba it's okay. Nampa options z'amalwaliro ne ssente zaazo. Nensalawo Surgeon Plaza. Yenjira ba Surgeon Plaza. Eri Nakasero somewhere. Okay. Netugenda nangamba ate kwe kulongoosa enkera kwe kuvaayo tolina kulwa mu ddwaliro. Covid naye wakukwatira. Owedde. Nangamba ekirungi olina kansa naye wabaawo abantu challenges ze basanga. Nga bamusanzeemu kansa ng'alina n'ebirwadde ebirala. Sukaali, pressure, HIV. Ng'olwedde olina obuwuka obulala obukulya. Eddagala era treatment gy'oba waalifunye oli si gy'afuna. Omubiri era olwedde guba munafu ate gulina amadagala ag'enjawulo amalala agagugendamu. Kati zino ono breast cancer nze nali mmanyi buli agirina kyekimu naye akamu kabeera so aggressive ate akalala nga kali birala. Kuba waliwo nina muwala mukwano gwange tubali tulaba nga abadokita be bamu Anifa kama mumuze mirembe yafudde last year. Naye ng'ate bwe yeyanzizaamu amaanyi nga nganya okusalako ebbeere yansanga ntudde eyo ntema emiranga nga setwemanyi. Emulago. Kati bwe bakola kano kankuddireko wali emabega bankola kasajjale kano bwe baggulawo bwe bati nengenda nampandiikira nengenda ku chemotherapy nenkola rounds ze yaŋŋamba. Bamaze okukola kasajjale kali? Nengenda naŋŋamba olina okwokya cells ezo nengenda ku chemo. Bwe wonna embeera we yasingira okutabuka enviiri ne zikunkumuka kala nefaanananga wano. Olungo chemo otandise mumbeerako for how long obitandika okushuuka? Mwezi gumu kitundu ng'enviiri bwe nebaka we mbadde ntadde wano nzuukuka teziriiwo. Kati nendaba nga nsigazza butundutundu wano waliwo. Naye nga basooka ne bakikuyisaamu kino kyekijja. Bakubriefinga. Bakubriefinga era bagamba bw'oteefaako nnyo chemo yatta abantu nga kansa tannatuuka kutta. Olina okwefaako nnyo okulya okunywa oba otya. Naye tejjukira okulyako nga kufukusi. Kulyaawo. Ebyokunywa byaffe biri babiggaanye toliramu binywa. Nga chemotherapy yennyini alinga kiri ekyokunywa bamukuteekako n'ozikirirawo. Eddagala ly'amaanyi nnyo kati nga kiri tosobola kirowoozaako buli kaseera oba obongoota. Bakutandika omwezi gumu enviiri zikutuka kale ekyuka ofuuka muddugavu. Ntandise okwewala abantu okundaba. Eyo nno nakyo kibi nnyo oyinza okufiira mu nju ng'abasumba bajja ewaka okunsabira. Olindeko enviiri kutuka kukyuka kkala bye byokka bye wakyukako olwa chemo. Olwa chemo bingi. Ngaki? Nasooka kola olulimi luno lwafuuka nalwo lwa bbulaaka bwe luti. Nga njatikayatika emimwa nzimbye ntandise chemo we namugendako ng'omusaayi guba gunzigwamu. Asiba na musaayi nga sirina maanyi. Ng'ejja kukuba kyokka kino bakikuba nga kyakunywa. Nga sirina maanyi n'ekyayi ye. Wekyayi olwaba nti abantu bategera ky'oyitamu. Ng'obulamu obusinga awo nasinga butambuliza mu church. Waka church. Waka church. Ebibuuzo nga si bingi okyuse. Banaye ng'okoze kino abantu tebakubuuzanga bibuuzo bingi. Ate nga nti okwennyonnyolako. Nga nagenda ntandise okwambala wiigi. Olw'enviiri bwe zitandika okumeguka sayidi ne sayidi nakwata kangwe n'enkola bwenti. Nezivaamu zonna ne ziggwako nga ne wasigalanga wano. Nyambala wiigi omutwe ne gunnuma. Olunaku lumu nali mu church wakati. Tuli mu kusaba ne ngamba nfa kinensi.
tuyimiridde najjako kyaki nenjisula mu katebe mwemba Wigi. wigi nenjisula mu katebe mwembadde ntudde mutima nenga buli muntu alina ebizibu bye wano nga sirina muntu gwe ntunuulidde nti okuva olwo nga mu kyaki ŋŋenda n'akawalaata kange nentandika okiwuliriramu emirembe nenkiwuliriramu emirembe nga mpulira ne guli omugugu nguwonye. Kale wakolanga ki ekyakuwanga amaanyi okusobola okutambula paka ku church? Nga ndaba gye nnina okujja obulamu. Kati we twatuuka ate kati we mmaliriza chemotherapy eyo round nga tebannalijjako. Bwe zaggwayo rounds ng'awo nina kugenda ku radiotherapy kukalirira ku masannyalaze. We natuukayo wa Dr. Solomon ow'amasannyalaze. Mwami oyo muntu mulungi bambi. Naŋŋamba sigenda kuwa masannyalaze ng'ebbeere kweriri. Treatment oyitamu za bwereere ng'okyalirina. Wanga lyonoona bwonoonyi. Naŋŋamba the end of the day olina oddijjako. Kale ate ogagendeko otuuka ekiseera ng'era tolaba byojjanjabye. Kati balina tumor board etuula buli lwakuna. Nempulira nga lweka kaseera oli omukyala wansanga aniifa. Ng'okuba omulanga nga mmanyi nti mbadde mbiyisiza mu bwangu. Naŋŋamba awo ndaba nange siririna tekuliiko. Nange nva mu masannyalaze baalijjako. Genda olijjeko obulamu busigale nga butambula. Nazzaamu amaanyi. Nanvuga nali sigenze na mmotoka. Nanvuga nantuusa ezzana. Kaki ekyali kikaabya? Ebbeere nga ndaba kinene nnyo bubalijjako. Naye nga bakupromisa nti bw'olijjako obulamu weebuli. Nga ngamba osobola okugoba obulamu. Ne bw'oba nga tewali wangadde emyaka nga 5 mu maaso. Era osobola waakiri okugobayo ebbanga erisinga lye walibaddewo nga likyaliko. Ne ngamba ayi Mukama ongezesezza. Koze ntya. Ze n'olwonga nti mami ebbeere bagambe tulijjako. Nga ngamba oli mami oli Musumba. Ono mmange Nakaweesi nga nti obbe mugamba. Jjukira yali aludde ebbanga ng'ali wange yalwalira awo. Kyokka nawe era by'okubagana nabyo. Naye nno Katonda alina ebintu ebyakola bye tutamanyi. Kuba ate nze ate bwe byantabukako ate mama n'atandika okuba ate nga ye ali bulungi. Nga ye mulamu. Nga mulamu. Byewuunyisa nga ye mulamu. Kale nga mukosefu naye nga tali nga ate luli. Oba naye embeera yamukwatako naga kati ate nze nnyina osituka. Kaneekamwane. Olwo mukwano gwa kusa mu mmotoka aniifa akuvuga akuzaawa. Anzi antwalako. Ng'alaba bintabuseeko nnyinza ogwa mu zi boodabooda. Naŋŋamba baalijjako naye nze ondaba nze n'omwami wange tantwalangako ng'omulwadde. Obulamu bwasigala kye kimu nazzaamu amaanyi. Ng'anyirira ye ne kkala yaddawo dda alabika bulungi. Naye bino bye tukebera status last year ndi musimu. Ngenda okulaba simu ya Anifa ng'eriko. Anifa she's no more. Baku Anifa nga tunatuuka nawo ng'amaze okufa. Wano tonaddisalako akumotivating akuzzaamu amaanyi tujja kuba bulungi. Kati okkiriza nti kati balijjako. Dr. Solomon antwala ku tumor board ng'etuulanga every Thursday oba nakati ekyatuula Thursday simanyi kuba nagigenda mulumu. Wabeerayo badokita ab'enjawulo like 10-12 bakudiscussingako ono n'akugamba kino ono n'akugamba kino. Eyo gye nava nga nsazeewo banzikirizisa. Oli eyali alina okumpa amasannyalaze okunkalirira ye yantwala mu tumor board eyo. So that very day ne balisalako? Ne we nakkiriza ne bampa date baba balaba ku list abantu be balinayo ab'okulongoosa. Ne bampa date like a week ahead. Ne bangamba ojja tuba tuli bakukolako leero ojja dde before. Kati omweyo wiiki eyo ngoba okola ki? Baba kwadde by'okugoberera? Bagamba by'olina okulya soft food, kunywa nnyo, olubuto olulina okubeera nga ng'omubiri tolina constipation. Yes. Nengenda nengumira wiiki eyo nali nvuddeyo nga already nzikiriza tekyampisa bubi nnyo ng'ate luli bwe nali ninda results eza weeks 2. Nengenda ne bampreparinga for the day before. Baba balina bye bakuceekingako ddagala lye bakuba. Then enkera ssaawa 2 nga nina okugenda ku theatre. By ssaawa
nga 7 mama wange baali bamukwasiza ebbere lyange mu ngalo. Gavanzo dikujjako. Abalinzigyeko baliteeka mu katifini oba olina woyina odditwala ate era baddemu bakebere. Kana kibalikebera ate era bakebere simanyi science oyo waali kuba nezo results ate era bazaagala okulaba kansa bwe yenkana. Ne balitwala ezo results era nazo ziddira mu weeks 2. Ekiwundu n'embeerawo n'ekiwundu ate era wayitawo mwezi nenzirayo ku kemonera. Kati bakusala bakwadmitinga banga ki week Monday to Friday. Nemberayo mu kasenge bampa akasenge nali nkashe yalinga n'omuntu ng'ali bubi ngamba mukama ng'ate nga ne baŋŋamba ye baali mujjako myaka 3 emabega ate ng'akomyewo ali bubi ne ŋŋamba lwaki balinzigyeko nga ne bino gye biri. So tekyakuyamba kyakuzzaamu emabega okwange sharinga n'oyo ng'ali bubi ng'ali ku gundi nga tassa bulungi ng'aliko oxygen nga mulimu amazzi bamusikamu amazzi. Ngamba mpedda ate kati nayisibwa bubi ne batuuka n'omujja mu lumu mwendi ne bamuteeka ewalala. Nga ate lijjowadde nakyo amaanyi gwadde olina nga balijjako ate kati ga decline. Ng'ono akomyewo after 3 years ne ŋŋamba kaakati bino temuli otyo. Ne bamunjawulako nenvaayo nenzirayo nenzira ku chemotherapy chemo rounds bwe zaggwayo nengenda ku masanyalaze Dr. Solomon nampa amasanyalaze nazo rounds nenzikola ne ziggwayo kubanga ojja sigala nga ng'ojja for review. Kati review yali eyokusatu yakuna nenzirayo nga bangamba ate ne liver eri damaged. Ayi olwaki ate era ebyo ebizibu. Engamba bannange luno terujja kuggwa nentandika okugamba mukama singa nalwala musiriimu nalimiza akaweke paka lasiti. Oliwa Pastor Tom gyogere n'ebyo nga ndaba bisiŋŋana oli atambula n'obulwadde bwe nga tosobola muteebereza naye kati lino nga lifuuse katala buli wogenda waliwo ekirala. Nga singa nalwala musiriimu mama nga ŋŋamba todda kubikula mu mwange oyogera ebintu ebitasaana. Nemugamba tekiri ku ggwe. Kati oyo omukyala nga naye sayidi bamusala eno wawano nawakulazewo basalida paka mu nkwawa paka eno pakalakatayo ng'omukyala era sayidi eno gye basala nga yazimba omukono gukoma eno. Kati recently nga ndaba mukono nange gutandise ne ŋŋamba byoli omukazi byennyini gwe nalaba oli ali mu ruumu yo. Kuddayo nga baŋŋamba tulina omusuwa gwe twasala wano nga gujja connectings obulwadde mu kulongoosa nga tebabiŋŋambako bagusalira eno nga mu nkwawa naye beera nga okozesa exercise kugira nga baŋŋamba kansa yagenda mu mukono. Kati sayidi eno kiringa ekigaba buli wamu wagenda wafuuka damaged mpola eno munda eno munda paka eno mu vivi wano nene owulirayo paka wano mu vivi. Naye ng'ekisinga kati okunnuma obulumi obusinga obuva buli wano bampulira omuliro munda muno nga mukokeera buli kadde bampa ekisooko kyennyambala okukendeezaako naye. So treatment ebeera etya just kimo yokka oba bakolako n'eddagala ery'enjawulo? Kemo kati oyo omuwala gwe nkugambye yafa aniifa ate bo nga ishu tulina y'emu naye ng'ate bo balina okumira tamoxifen ddagala bayita tamoxifen for 5 years. Buli lunaku ng'omirayo akaweke. Kati ate nze baŋŋamba nze omubiri gwange ate tegulyetaaga eri sirina nakumiramira madagala mu mubiri kubeera mu mangi. Kati era mba nina okwegendereza babeera gamba wegendereze ebifuba ssenyiga biki obutakwata obeere nga tobeera na ddagala lingi mu mubiri.
oyogereko amalugaliyo n'ogamba nti enviiri zakkutukako ne kkala n'efuuka bweti olutandika ddi okulaba change n'enviiri okudda how long did it take nga mmaze olwo nga mmaliriza radiotherapy ne wayitawo ebbanga neekuumira nnyo awaka nga nako okwambala wiigi ekulumya omutwe ebikofiira nga bijjudde mu wardrobe yange ngenda okulaba butandise okumera bwaddanga obwaba bebi bubebi obuyindi nga bukulukuta bwe buti nga nina essimu yange neyafa nga buddanga obwaba bebi nga bwe mbusalako bwe mbutriminga eno wansi abantu balowooze nabutaddemu kazigo naye olunaku lwasooka obulaba how did you feel naye gwe okimanyi nti Ruth okimanyi ovaako enviiri n'obukowekowe ne buvaako mukwano buli ewamera enviiri tewasigalawo oluviiri neeri batna eyo no nagaa singa tebiddira ddala naye wali wakowadda nangamba wensabira zidde eyo yo mukama singa twalira ddala batuluminna wali bakudda naye era wewasembayo okudda era obwajjanga bwabayindi iye bwe butyo mpola mpola I think the first time walabanga enviiri zikomyewo neŋŋamba neŋŋenda nenkyalira mami nemugamba enviiri ziizino nina kasisita kange kanajjuko kaali kalina okwanjula ng'olwo obuviiri buyiise bwe buti sinajjuko nakasaga neŋŋamba enviiri zikomyewo nsobola obeera mu mikolo naye nesiba gomesi nensabula akakondo mpulira ate omuntu wa bukondo neekola ka make-up ekiraga nti no skini yasooka enviiri skini ye yali kale ekyuse yakyuka skini yakomawo ate okusingira ddala face yayanguwa naye newalala ate eddagala lyanjokya kemo yanjokya nga mulimu nenjubuka nga mulimu amabalabala byo tebyakutiisanga byantiisanga nesusumbula olususu bwe nti nensuulaawo nenesusumbula nensuulaawo kugemye nze nga saagala mugenyi waka naye ng'ate abantu balambula ayina banno ng'abasumba bajja nga tobyagala nga sibyagala lwaki nga mpulira neetya enfaanana gye nali nfaanana n'amaanyi nga matono nga ntandika okwejjusa naye nga bagenda saba nga tebamala kyokka bazesabira ggwe sitaani alina ettima naye nga ki ekimpa amaanyi okubanga nti wasigala okyali mulamu paka lw'otuuse ku kino ki ekyakuwanga essuubi n'amaanyi nga ntunuulira ne ŋŋamba kati yenze maama nina abantu mu bulamu bwabwe nga yenze yeggwe alpha and omega yes nga buli wenkitunuulira ekyo nga ŋŋamba nina okufaayo nina okuwona nagenda nga nteera mpola n'ekirala nafuna families ez'enjawulo nina emikwano nina family gye nafuna aba hashtag family hashtag it's a bar lounge naye abantu baawo baafuuka family bakwano bange banjagadde bayimiriddewo nafuna omukyala mu bulamu bwange nze simanyi na bwe nyiza mwebaliza Katonda Anti Elizabeth Najjemba ali awo akola mu kitongole kya Taso maama we ye Noreen Kaleeba Bataso founder oyo yanvuganga buli lunaku during chemotherapy ne radiotherapy ng'ajjukira ali ku edikota z'emulago ku kitongole kyabwe ng'ate nange gye mba nzija kati ng'atambulira ku pesi yange nze ngeri gye ŋŋenda nkeera 11 kitundu. Lwaki okera nnyo? Abantu nga baba bangi ate first come first serve. First come first serve zilayini amadaala ago galinnya ng'omusana gwase ng'amaanyi g'olina amatono kati nga nkeera mbeera ku lisiti y'abasooka ng'atambulira ku pesi yange ne bw'aba mu ofiisi yalingiddeyo yeewuwe essaawa 3 nga 11 aba ku geeti ewaka nga nnonyi every single day ate nga si mu ebyo byokka ne mu mbeera endala otuuka ekiseera ng'olaakinga. Yeah, how did you manage? Embere kwanga I hear abantu bagamba nti cancer ekintu kyasokola very expensive. Chemo, eddagala and everything. Ruth oyinza otunda buli kyolina.
nze kati wano wendi nasigaza maka mwembeera naye nga natunda nali nesetingako bye nesetinzeeko naye kyo nga bagamba kyolina kyekikutaasa natunda kubanga ebyo byatugamba sigenda bogerera bubi abasawo balungi anyway abantu kankitwale ku saidi zombi beerera omuntu omwangu omulungi naye akwanguyire era nabo bwe balaga nti oli wa kibuli ng'akwata agenda mu bali abakola ki akuyisaamu eggaali basobola okuwandiikira eddagala ne batugamba mbu eddagala lyabwerere mu Cancer Institute mukwano ne bakuwandiikira ne bagamba ku lye tugenda okutabulira okuliko akataliiko olina kagula outside ate ng'okeetaaga n'obeera ne bagamba 6,000 ne bagamba 4,000 ne bagamba 25,000 ogenze tobyetegekedde nnoolwo kati otuuka butuusi kiseera nga buli lw'oba olina ogenda ofuna eddagala olina okubaamu ne extra money just in case oba akakadde oba 5 oluusi nga oyinza okuba obadde toziina kwolwo n'otafuna ddagala n'olinda lw'onajja ng'olina ezikagula kali nga balina okukateekamu yes n'ovaayo nga tebakoze tofunye eddagala natunda bupuloti natuka ekiseera neŋŋamba ye kati ntunde ki emikwano giriwa emikwano mwaliyo era mwakolako nammwe bye mwasobola naye ate togenda kufuukira muntu kayinja mu ngatto oli ne bwakubeererawo era atuuka ekiseera nga naye alina issues ze tajja kubeera ku ekyo kimu lubeerera ayimirirawo ko kyasobodde olaba naye yakuzaala n'akuteeka ku nsi atuuka ekiseera ne bimuggwako ebyokuwa ate abantu abamu kasaba mu mbeera ennungi nga jjake gye walimu ofuna ensonyi nokaago n'amugamba nti mpaayo twafubalako mu mbeera bw'etyo kati nze natuuka ekiseera nga mu bulamu bwange kyensinga okutya kuviibwako mmotoka bwe nalwalira nali nina emmotoka gye nali nnina nenjewolerako ssente netuuka ekiseera nga zaggwayo nga bwe mba njitunda ze balina okumpa zaggwayo ng'oli nyina mulekera kaadi nga ninawo endala yatwalanga baana ku ssomero kivokise olabika kimanyi ekya bbulaaka tetwasowolangamu ekyo kikyo kikyaliyo naye kifu bitya nga kyensinga okutya muntu kundaba ku kigere Ruthi nga nnyinza okudduka emisinde nenkulengera wali amaanyi tolina nenkulengera wali nga ndi kagere mpanuka ku kabooda ayya naye otuuka ekiseera n'okkiriza n'ogamba buno bwe bulamu n'abantu abalala buno bwe bulamu n'abantu abalala bwe batambuliramu n'obwa acceptinga n'owulira emirembe mu ggwe kati nampulira emirembe kukubira n'ejjambo nga ndi kabooda nava mu dinaayo nagivaamu kyekyasinga okuba ekizibu mu bulamu nga ntyanga ngamba zennanta nga ne area gye tubeeramu kale mukama yali yampa omukisa nga gye twazimba mu estate abantu abasinga bonna bayimiridde kikomera ku kikomera natuuka ekiseera nembivaamu kati mu covid omwo neŋŋamba mutabani wange ayige emmotoka ne bamuyigiriza ng'oluusi bukya tebuukye nga ndi mulwadde bulala nga naye ye musajja ali mu nnyumba nga mbeeramu naye n'omuwala nkuuma basatu nali nina kato kange ka Brenda during covid nafuna olubuto n'ava awaka n'agenda kirungi omukyala yamala omwami yamala n'amufuula official bajja eka ne banjula kati nga twasigala basatu nga bwe mba nfa nga siinaamu maanyi gatula ku steering eyo ng'omwana oyo alina okuba nga amanyi okuvuga emmotoka n'ayiga speed n'aba driver
era sitebusobola kukyambu nompulira ne bwemba kati nga bwenni ti mukono gunnuma ng'atuula nga nvuga nga tweyongerayo. Oyogedde ku dinaayo tuva mu dinaayo n'okkiriza obulamu bw'olimu kati dinaayo kiki esinza okukuleeta mu bulamu bw'abantu naddala abayita mu mbeera gy'oyitamu? N'okufa basobola okufa nga baadde tebannatuusa nga baadde tebannatuusa okubeera ku bunkenke gundi tandaba nga ndi bwe nti gundi tandaba nga ndi bwe nti omutima gwo oba ogutyemula buli kaseera buli ddakiika naye ng'ate bya bulijjo kati ffe tuba tetubimanyi naye omala kikkiriza n'otandika okulaba nga bangi abatambulira mu mbeera eyo kibi nnyo 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 dinaayo mbi oba kankenke naye ng'ate beweekweka tagenda teeka mmere ku mmeeza y'ewuwo tagenda kukugulira futa ly'obadde toyina mu mmotoka tagenda kusasulira mwana school fees kati ndwala Derek ng'atuula butuuzi siniyafo Derek n'atandika okumbeerako mami tufunye ebizibu naye nkwegayiridde neetaaga certificate ya senior 6 oba mu mbeera ki oba tukyuse essomero oba tutya yali wa mulindwa St Mary's kitende aya basobola kulaba bank slip omwana okuyingira yawanukayo emisinde paka Kennedy certificate n'agifunira yatudde naye nga maama bibadde bizibu mukama yebale basobozesa yatuula kati mba ndi awo ngamba ne bwe nafuna senior 6 certificate ndyetwala ku university nja kunoonya emirimu nkole ndyetwala mu bbanga lyonna naye kati saawa zino omulaba ali kankenke yakola dda registration online yabyekolera teyansaba wadde 2 nemugamba oli kuki ennaku zino nga tova kukumi ayaja nansaba nanga nsaba kupa slip yange ya senior 4 konza ojagaza ki tindi mu kuregisteringa ku university konza ani akutwala ku university ntinze nemugamba Derek ani akutwala ku university tubulwa nkota ya ttooke mu nsonda ng'ogamba university alina okwekkiririzaamu nagamba mami essaawa yonna omuntu afuna omukisa nemugamba otaddewa Makerere Kyambogo nemugamba tosobodde nakwetwala wali ku nkumba omwana yekkiririza ku nkumba nagamba mami awali omulamwa nange gye njagala Katonda antwale olabaddeko mwene embeera gy'oyiseemu nowulira nga you want to give up life ekyali kituusewo during chemotherapy nekulako ku maddagala ku mukono neŋŋamba dokita nemugamba nkitadde nemugamba ndeka kemo ng'eyinza okusesemya nga bakakuteekako eddagala n'osesema abamu bafuna ka diarrhea naye nze saafunanga diarrhea nga nsesema nempulira nga n'embiriizi zino zinzita netuuka ekiseera neŋŋamba nkitadde wano mukama waabankomya kati dokita we yambuulirira ebyo neera n'abikomyawo nagamba lino eddagala ligenda kubako erikutuusa kuba tolina birwadde birala oddemu amaanyi gira okyatoba naye nga natuukako ekiseera nali nina kapuloti kange nakagulira mu eyo area gye tulimu mu Jomaayi nga bonogamba kakyakuza ssente zange nakatunda nga ngenda ku second surgery kati ate bamala osalako ebbeere bannange nalwala ekifuba oba kyavaawa nakolola nentuliko olukindo luno kyokka nga baakalakatta ennyama nga boogirabye obutalekaawo nenjabika wano nga neetaaga okudda mu theatre neerawo wenatundira awo emirundi ejja 3 naawo nempulira nga ngamba mukama nedda bantwala mu ambulance nga ntuuka situuka ate kati jjukira bino mu buli ngeri yonna kigwera mulago kati owanuka eri wowanukirayo paka eno nga nfa nenjiika omusaayi ne gunzigwamu blood group yange nayo nga nzibu yakufuna omusaayi O-. Tegufunika mangu mbanze sola kuwa kwali O+. Eyange eri minus. Watosobola ngatuwumbawumba Jackie
biki omuntu alina kansa byaba tayagala kuwulira nakulaba? Nina mukwano gwange sigenda mwogera linnya yajja okundaba. Waliwo gaayi yali yafudde ku olwo yakolanga wakyali Lubega oba yani omwana oyo erinnya yafa covid. Kansa naye kansa mu covid nga naye ye bamutwala ne India baatoba naye yafa mu covid. Yafa ka covid yaggwa dda yafa kansa yatro. Kati oyo omuwala mukwano gwange yali azze kundaba ng'agenda mu lumbe eyo mu Akurite wabalo najjira n'atuuka ewaka okundabako n'agamba mwana gwe kansa tawona wuyo mukwano gwaffe Aruna afudde ng'ate ye bamutuusizzaako n'erindooza nga ninga agamba kati ate olwo gwe bajjanjabira wano kyakutula. Naye kati nze nga mumanyi kanakyogera na mutima mubi naye nga yakikubyewo ayogera bwogezi sina mutima mubi kuba n'okujja yali andeetedde buyambi ate. Nze naseka busesi ne mugamba anze nina faith ebyo by'abalokola abawa obujulizi babawa ssente bajja nga bwayongerako. Waliwo ka brother kange ka Ivan nga katudde awo ku dayini yasitukawo ng'awulira obusungu n'afuluma wabweru. Kati waliwo ebigambo ebimalamu amaanyi ng'omuntu tolina biwulira. Newankubadde era ng'olusinjira n'enzirawo ne nga naye ndowooza tawona. Buli woddayo wabaawo ekiryo. Kati emabegakawo mbadde nga nina damage ku bladder. Era nayo nagizuula nzizeeyo for review. Nga doctor urine wange nga mukyafu wagiramu ebisejjasejja ate nina pain wano. Nangamba tugenda mu city kebera nga bladder nga eriko damage nayo. Kati owulira kino leero guno omwezi naguli n'owulira kirala. Kati oyinza naawe bw'otaba nakukkiriza nnyo n'ogamba naye ndowooza tawona. Naye nga tebwaddayo bagamba bati akansa yakendeera ali ku stage kati. Stage tennakyuka sijja kulimba. Stage tennakyuka naye immunity luli yali wansi nnyo nnyo. Kati kyekikyuka kyekyakyuka tikati at least simbi si wabi nnyo naye nga stage tennaba. Ate ogambe ne appetite yafa kati? Appetite sirya mbeererawo ku byakunywa nze okusinga. Era saasira nnyo n'omuntu angamba jangu kutwaleko mu restaurant mbwantute mu restaurant ya bbeeyi kuspendinga sente ze. Musaasira ne mugamba kireke mukwano. Azikwemu cash. Mugamba manyi nyigira mu ekikondi. Kubeera ngenda kulyako wetuti. Asasula ekizike. Nga ndaba mba nnyonoonye. Appetite yagenda. So abantu ba kansa beetaaga okuzibwamu nnyo amaanyi. N'okubeera n'abantu si kirungi kubeera bw'omu ng'oli mulwadde. Nsobola okubeera wano naawe Ruth ekiro mutumbi ne bagamba bantutte enfa. Kati oyo muwala anife yafudde nze nali mwegomba. Mwami we muvuzi wa motoka za mpaka. Nga mulaba ku status bagenze mulaale eno eri eno kyokka nga buzzeewo nga nziramu amaanyi. Yagenda okuddayo for review ng'atabusa alina ebimuluma okukebera nga stage yali ku stage eyokusatu eri mu yakuna ne bamugamba kaweddemu. Omwaka tegwaggweddeko. N'ayitamu. Naye nga nali mwegomba. Ng'olaba ya amaze. Nga beera ngamba jangu tugende okutuula obutuuzi mu mmotoka ne tugenda. Nga amaze omwami wange tandabangako ng'omuntu antwalangako ng'omulwadde. Tewali kyakyuka mu bulamu. Ng'ekitegeeza n'ebyekisenge bakyabikolera. Nga babikolera ddala. Kati gw'okyabikola? Nga mbikola naani? Sijjukira we nasemba. Tubanga waddeyo n'obeera embeerera. Ndowooza embeerera kagoti kaaluma dda kati ndowooza. Naye tebandiga ebazira n'enfuka mbuzi. Era efuuse ndiga. Sijjukira we nasemba naye sirina kye misinga. Ekineraliikiriza okuva we nagenda ku chemotherapy for the first time siddangamu kulaba kasaayi ka buli mwezi. Naye nga dokita yakiŋŋambirawo naye buli woddayo nga bugamba wagulabye nti nedda wagulabye nti nedda namugamba sigenda tuuka mu kugenda kyosabirira mbeera ŋŋamba ogwafulumanga buli mwezi kati guddawa
kundeetera ndwadde endala. Byonna. Aŋŋamba kiwa obudde konze obudde situuke mu menopause ng'ate sinzeemu kalabako. Kikyoloza gavumenti yali kyusizaamuko mu Cancer Institute gwe kyolabyeyo akabanga kugenzeyoko oba gavumenti bayamba etya naddala mu abalwadde ba kansa? Amadagala obusenga obwo bweyongereyongereko. Nze n'ekyaŋŋomya nnyo Ruth okukkiriza treatment eyo. Bwe natuuka ne ndaba abalwadde abalala abali ku mbalaza okwo nga bajja oba baava walawa tebalina wakusula nga baalabuka eka awo ne yeebikka ye mulwadde asuze mu mpewo, anoonya bulamu asuze mu mpewo, enkuba oluusi etonnye n'omusaasira. Bino bye tukeerangayo 11-12 ng'ali awo kabalaza yebagaddayo ggulu ataakome. Ate talina wakusula, talina zigenda sasula. Alowooza eba nansaba eddagala nga nina okuligula. Atadde mu kupangisa obuloogi obukwebakamu. Bali badde nga naawe okusula n'eddagala ne libeerawo. Ate kasente akasaamusaamu. Kasente akasaamusaamu. Kuba kaakati nze bbanga lyonna kale ekirungi mbadde ntambulira ku private. Naye kati osanga abali ku jeno n'amala weeks 2 talabanga dokita yeebaka awo wabweru. Talabanga dokita. Wakiri waba ku private ogenda n'osasula consultation wa dokita. Kale oteekamu naye oyanguyirwa. Nze nsuubira kyekimpadde n'obulamu. Kale ninako bye namisinga, review z'omisinga zituusewo toyina. Olina okola CT scan mitwalo 40 n'oluusi teziriiwo. And that is mulago kwa CT scan awalala. Teba mwezo. Yes. Mitwalo 5 kwa meka ogenda mu CT scan. Tekuliko ddagala baba bakusanzeemu ekirwadde ekikati nga wengwame naddayo lulinga bladder damage. Bakuwandiikira eddagala olina oddigula. Amadagala gaali baddengawo kasente akasaamusaamu neza scan ne zikenderako. Kubanga ate ye main hospital gye tulina ya government. Referral. Wova wonna bakusukuma awo. Wali badde beta mu byensasula. Abasawo bonze mbebaza abankozeeko. Kirabika nange mbadde oba mulwadde mulungi. Siina musawo gwe nfunyeemu buzibu. Naye nafunye ku musawo wa kansa tujja tunyumyemukko wano naye era ku share with RKB. Naye nga tuwumbawumba naddamu kanako nga tusekamu. Abasajja tebakutawaanya kubanga otokota. Musajja kufulira gye nakwanagana naye oli bikikadimpo mu budde. Otokota. We bakwana ebiseera bino okola otya? Mbagamba tomanyi kyoyingirira. Kyamulanya abasajja ekyo. Tomanyi kyoyingirira. Nina ebizibu byange nesonyiwa mukwano. Bisobola. Bizibu ki byolina muwala? Bisobola. Kati ni challenge gye nafuna Ruth sigenda kuwisaayo. Okuva lwe baasala wantu wano ntya okweyambula. Ntya. Ate ntya okunnyonnyola omuntu. Nti munnange onegomye naye lino wano waliwo wano tewali. Muwala w'amateeka. Saagala ttaala. Sijjaamu kaleega. Bw'okwata kaleega nga bikaweddemu. Naye ajja atidde. Naye era awulira siponji yange nonge ekalula. Akwatirayo ki? Omugamba mbeereza abantu batabuka. Omuwa amateeka. Omugamba saagala ttaala. Maama ntya okweyambula. Ate simanyi nti nja kufunaga amaanyi. Sigawulira nti gayina we gava. Amaanyi agaaki? Agageyambulira omuntu okuva we bajjako ebbeere. Sigasuubira gafuna n'essuubi lyanzigwamu. Obubaka ki bw'oweereza abakyala n'abaana abawala? Lwaki njogedde ku abo? Because kati ng'ejjo tokyalina bbeere. Enjagala ow'amagezi. Ndowooza tuvaluwinge nnyo obulamu bwaffe nga tetunnafuna challenges z'amaanyi nga zino. Kuba ate bw'obuzannyiramu. Kuba oba okyali muwala oba olaba ensi yonna okyagikutte mu ngalo zo bw'oti. Naye akaseera katuuka ng'olina ebyobuvunaanyizibwa bye wali olina okukola mu budde obwo. Nga tewabikola gwe ng'omanyi nti ojja kubeera kaweweevu paka. Kati singa nali saazaala Ruth. Naye nga essaawa zino ntya n'okweyambulira omusajja yenna. Kyalibadde kitya? Maama wange yalibadde awulira atya? Kubanga tulina ebintu ebimu bye tukola nga tweyagaliza ffe nga ffeka nga tulowoozezza ku bazadde baffe. Nga ate nabo babaako ne bye batusuubiramu.
So abakyala n'abaana ab'obuwala obulamu tubukozese bulungi kubanga embeera ekyuka essaawa yonna. Nze ono bbala yandabako mu biseera eby'okubuukabuuka nga sirumikako omumanyi nga tagambwako Jackie ow'ekitumbwe mama buno Jackie nga sigambwako simanyirwa sijoogebwa sabula nnyingira essaawa zenjagadde n'enfuluma zenjagadde ulira naye kati ssaawa emu nsanga mu kitanda nga neebase oluusi oba ne wemba siri mu kitanda nga nkirinze bukirinzi na mikwano gyange nga sirina kiddako nti kino ŋŋenda kyekolera nga nze. Naye Jackie abasajja katono beekuba ebikonde bale mubeere bulungi. Aha.